Alienskin mumanyi era y'omu ku bavubuka ababadde bakutte abalina vibe nti omuntu wabanga ayingidde ayagala okukomentinga ku byobufuzi ng'ate ayina bikomentinga katya okusigala ng'ali relevant. Hon Ssegirinya alabudde Alienskin ku nsonga ez'ebyobufuzi azayagala okubanga ayingira amubuliridde biki byateekwa okubanga akola. Kale video eno asooka ogimpere like ate subscribinga oba oli awo tusobole okubanga tutambulira ddala omu buli video gye tuteekayo osobola okubanga gw'omu ku bantu abasooka okubanga bagiraba. Kale nkujjukiza atutambula ne bannaffe abanono abatuusa emijoozi okuva wali ebweru w'eggwanga ate ku akasente akasamusamu baatugambye nti buli kyonna ekigwa buli mujoozi kebe ttiimu ki kebe play byonna osobola okubanga obifuna kazibe socks buli kimu ekitambulira side zaawo basobola okubanga bano abakulu bakikutuusako yonna gy'osinzira okubanga ate otugoberera era nga awo wennyini nenkusaba nti subscribinga ku Wonderboy UG ate osobola okubanga ofuna buli kigenda okubanga kituukawo naddala wano mu entertainment ne mu mawulire gonna ago g'osinga okubanga wettanira. Hon Ssegirinya avuddeyo ku nsonga z'omukulu Alienskin naddala ku nsonga zayagala okubanga yeegattiramu ddala ezo ez'ebyobufuzi. Amulabudde amugambye nti wosaana okubanga omanya before oyingidde omuzannyo guno olw'ensonga eno yo byaddala abasajja baba basajja bali naggwano si bye bino nti ogenda kujja oyimbe akayimba kamu bubiri ensi ekutegere batandika okubanga bakuwa omusimbi eno eba real competition. Okusinza ku Hon Ssegirinya annyonnyodde ne ku nsonga ze ez'ekkomera engeri gye yayisibwamu naddala ne ku nnaku ezaasooka nti yali amanyi bambi tasobola kubanga awangalira mu kkomera ebbanga eryo lyamalayo. Kakati Hon Ssegirinya ono ensonga ze nnyingi nnyo zire njagala okubanga nkuwa ate eddakiika eno yennyini naawe osobola okubanga omwewulirirako Mr. Update ku nsonga ze ne ku Alienskin advice gy'amuwadde gye nsuubira nti yenna obanga oli wano oli mu fangon osobola okubanga omukulu ogimutuusako oba oli awo n'asobola okubanga amanya kiki akyagenda okubanga ayingira. Kanko Hon Ssegirinya ate nja kujja tweyongereyo. Watukako ekiseera n'ogamba naye amazima ga nnyabo kanve ku Bobi Wine nsigale nga abasajja bano baleme kunziza mu mbeera gye mbaddemu omanyi ekkomera ebattanuulu yennyini. Ekkomera kye njagala okutegeeza omugave lyanyiga naye ate saatuukako mu mbeera egamba nti kambeere nabo kubanga sina musango gwe nazza mugananga omugave ate era namanya nti maaso eyo gye tulaga nabo balikizuula nti omusajja talina musango gwe yazza. Omanyi mu politics ono mwe tutambulira tulinamu abantu ab'emitima emibi. Oyinza osanga luwe yatuwaayiriza n'akonvinsinga abasajja ti bano abasajja bakola bwe bati naye along the way nga batutambula ate ne bakizuula nga si kituufu naye ng'olwedde bakutte kati kiringa ewaka lwona okuba omwana embooko nti abbye ssente ate oba ogiraba oti ssente ate n'oziraba kakati bikusobera omwana ono mugambe kubidde bwereere naye ng'omumaliriza kati olina wootuuka n'ogamba kakati omwana ono mugambe nti ddala nkukubye naye kubidde bwereere ssente maze nenziraba kati oli osirika busirisi noguwa essente kasita nkoze eki nzirabye naye ate era mu nkola eriwo era omuzadde oba omuntu omukulu era asigala yeekaza mwana gwe naye nga ne ssente yakoze eki yazirabye ziyabadde akola ki ziyabadde anoonya. Kakati eyatukwata ffe tumanyi nti aleka yamala n'ategeera ekizibu ng'atukutte ti abasajja bano tebalina buzibu bwonna kubanga nze muganda wange Morris omugave nyimiriddewo ku lw'abantu ate nze ne bwe ndaba omuntu ng'akaaba nange nkaaba era kyova olaba natandikawo eddwaliro kutaasa abo abakaaba batalina ssente. Gavumenti namba oluusi eremwa okujjanjaba abantu baayo naye nze nkubuulira neesaddaaka neŋŋamba nti oba musaala gugenda abantu gubajjanjabe kagubajjanjabe nenteekawo eddwaliro mu Kawempe specifically kuyamba bantu nakubajjanjaba muganda nge Morris omugave nga mu ekyo kyendiko ti ati sinange kino kye kirimbalibwako ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno. Kakati nze akoze n'eddwaliro ali mu kujjanjaba abantu ayagala abantu abalamu ate nyinza ntya okwetaba ate mu kusaanyawo obulamu bwabwe
kwegamba ekintu ekyo kyanuma, ekintu ekyo kinyiga mu mutima, ekintu ekyo buli lwenkiwulira era nze okutereera mugana nga omugavu nga mpulidde nti emisango egyo bagikoze eki bagitugyeko era mmanyi time ejja tuuka emisango egyo bagitugyeko kubanga si mituufu naye nga bw'omanyi omuntu ayinza okuba yali eyo naga ne Ssegirinya ng'afuuse tabbu n'alani katumuwaayirize kubanga enkola ey'okuwaayiriza wano mu Uganda weeri nze nakulira mu nnaku kulidde mu mbeera enzibu kulidde mu mbeera embi mbonyeebonye era bwe ndaba abonaabona nkaaba bwe ndaba omuntu alina ekizibu nga sisobola muyamba mpulira bubi bwe banga ekizibu kye kiri 100% nga nsobola okukikontributingako 50% ne mutaasa nkikola kuba saagala akaaba saagala abonaabona saagala muntu nga embeera emunyiga nga sisobola muyamba kubanga nange mpise mu mbeera bwetyo kati ate sinza kubeera nga nze ye muntu y'omu ayagala ate omuntu akaaba amaziga nolwekyo mugana nga omugave natunuulira embeera eyongeze naye nze ne ndowooza nti byakusaaga busaazi ne ndowooza abireese alina bigendererwa byoba ne ndowooza tuyinza nakuwezayo nnaku 2 mukomera wali omanyi nti bwe mugenda bunaaba bugize nga muvubeyo ffe twagenda leero nga tumanyi nti enkeera tuvaayo era waliwo omusajja yatuleeterawo enkota z'amatooke 2 tumuga musajja gwe zonna 2 enkota zonna 2 zabavayo enja ffe tuvaayo nkya enkota 2 oleese zaaki kati babiremu okwekazakkaza ennyo mukwano gwange nagaa oluwako n'abasibe abalala naye nga nze awoze 2 twazija ne ziggwawo ne tulya endala ne ziggwawo ne tulya endala ne ziggwawo ne tulya loole endala ne tulya mwalya nsuku nansuku twagenda ovaayo nga tulidde ensuku n'ensuku ala inanzijukizanga nti jjukira omusajja yatuleetera amatooke mugalizeeyo ne tumugamba nti emmere ssebo obadde otya nga tulanga atukuba ebisiraani abantu bemukiikirira abamalinzeewo omu ku baakosebwa olw'ensonga nti nze ankiikira ye Alan Ssewanyana ebuziga wali kakati omuntu ayinza okwebuuza nti abantu abo mu kaseera nga muli mu kkomera service delivery ebadde etambuleta mu bitundu byabwe bw'otunuulirewo simanyi oba kituufu naye ekigambibwa nti gwe walagira n'okulagira eddwaliro lyo baliggalewo nga terikyapafominga terikyakola nteekateeka nga bweri Alienskin mumanyi era y'omu ku bavubuka ababadde bakutte abalina vibe internet aginywezezza ng'ensi emwagala nekyo ekiri kyombuuziza mu kusooka nti omuntu wabanga ayingidde ayagala okukomentinga ku byobufuzi ng'ate alina bikomentingako atya okusigala ng'ali relevant nenkuddamu nenkugamba nti olina kubanga oyogera ku sayidi y'abantu kati Alienskin ayinamu akantu actually akantu ako akayina n'ebbajjo arrogance teri muntu ali arrogant awangaala mu industry kambe nze Ssegirinya ekimu ku kinfudde kyendi nasigala nga ndi Ssegirinya oli owedda Mr. Update kakati Alienskin abantu bamuwagira ne bamwagala kakati ate ye n'akyamuka ate nga musajja mulungi musajja alina vibe musajja ayagalwa abantu ate true definition of ghetto man nga nange bw'olaba Ssegirinya kati nze kye nali musaba amaintaininga ekintu ekyo naye kati ye bw'akwata akazindaalo ng'agamba nti abajja okundaba gye baba bazze kundaba koki aga music agenda muvaamu nze sagala ave music njagala musigalemu nalabyaga ayagala yingira politics era politics ayina muyingira nga jjeeno ku maanyi g'abantu